Nze Dr. Tiamale ono ye mama wange omukyala Nakijoba gola banjogera ku gwenda ire nnyo yanzale naku z'omwezi nga 12 abiri mu mukaaga December 19 mwezi ate nazaliwa mu Christmas sigenda kwogera myaka je nayi n'emyaka 68 kati agenda kuza 68 Christmas so ye mama wange bwemba nina akantu kenkutta akatono gwenkasindikira nakwasaganya emirimu gino ne bakulu banga abalala kati nze nenzija okulaba ki ekyetaagisa kitwaga financial backup. How can you create a backup of your finance? Vuva mu big ensi sikwogera ensi kola mama ndaba abavubuka mu town eyo bali njabo bategeeza nti owekitiibwa Katikkiro wa Buganda mukama wange Kampala ne fe bakibalandira odibe fe balandira odibe kuno n'omwami oyo mulimi wa mwanyi ate aine ebintu bingi byatusinga naye abavubuka bali ku social media maye n'omuyisa mukamwa Katikkiro wa Buganda n'omuyisa mukamwa nga muvubuka munno omwana munno ate nga akusinga so abantu abatusinga tubayigireko mama namala P7 mama yantwala gundi mwe yamala P7 ekibengo primary school ne mugamba nze sikyayina sente nkaddiye n'okula nkuze ate nkuliko bwomu nenjagala mutwale ku technology education kyanakola naye ye yagenda asikatira singera gwali mulembe guno gwakugamba nti omwana ayina okweyogera kyayagala yali tagenda kisozi baba owulidde naye nga teri eryali ekkubo omukama lye yamutegekera nga lyayina okuyitamu okutuuka ne kati bwakola ki wali nange nagende amazima gali wegati ekisozi tewabeereka waliyo ettali ne mukama yannyamba so mama vanilo no gw'omutundudde kubanze mbadde siri mbadde mu town tuyina obuzibu mu kutundula nti batona abayiga okutundula obulungi vanira so mama y'omu ku bantu abakuguka nange mumanyi era sente zange nze bwe natandika bwe nti okusoma senior 1 ne wajja omwana ewaka mama ye yamuleeta mama aleeta abantu ewaka kirungi okutagobanga abantu kubanga tomanya mu kisago balivaamu nvuuko oyo yanjigiriza ebintu bingi naye ku sente ze twalyanga za kutundula vanira w'abantu abalala ne tumulyangako sente so vanira mama yamuziika yamulabirira nze nzija nenyamba yambako ne mama yabeera wewaka so project yaffe ne bakulu bange ne tulaba nti ewaka waffe wakyuse nnyo bw'obeera omugagga wekka mu famire first of all obeera wa ttima kubanga mulimu enkola nnyingi gy'ozosobola okukulyetingawo obugagga obwo bukuyamba okwasa ku bizibu ebitontono ebibeera ewaka mama alwadde waliwo omwana atasoma buno bu business bwe tuseewaka bwe butuyamba side business ya mugaso sigamba mobile money mama abavubuka bali mu kibuga ebakaaba emirimu abantu ba mobile money bakaaba abavubuka omuwa mobile money okuyita emyaka myezi nga akutidde miliyoni 3 woteri bazisudde otuma omwana emmere n'agira ati najjincha ku social media twabulwa emirimu so kati ndaba enge wakati wakyanneraliikiriza kubanga waliwo ekiriwo muno muvanina mulimu ndiizi era yika ziri 5 mulimu sukali ndiizi avaamu sente mulimu kivuuvu era abaali bandabyeko nga nve Masaka nzija ndodinze bwenti so ekyo kinzijako emigugu egimu era abaana bonna bano bawaka bano sima mwana mbagambe vanira wuuyo mumulabirire muvemu akasente tweyambe kubanga kikwekweto kweyimusa ffe tuli be Masaka so mama njagala kwebaza omukulu abanja abalabye emirimu gyange ne bagisiima mukulu Gashumba Franka mukwano gwo anyambye nnyo okuyimirirawo naddala mu local down okutambuzawo 7,000 association gye twaggulawo y'abaana b'ebyemikono bamuziika bwe bati vanira mawa kasalusalo no olujja bwe luva waggulu olujjayo ng'olutunuza ku kikolo kweki n'omukola bwoti wana amalobo gano g'ogenda no sifunye gano g'oteeka mu ttaka n'oluzaayo n'oluwanika nga n'olusiba lwaki tulusiba
tulusiba luddewo lukole ekinaka ninga kiddamu kino ekifuuka ekipya nekifuuka ekito naye enkoko zonoona nnyo vanira kuba zimutakula n'embizzi n'obusolo buntambuza mulembe ntambuza ddembe nabwo bubi nnyo ku vanira kubanga emirandira gya vanira gibeera ku ngulu takka wansi kati kobe kajja akafukula n'enkoko okutakula zimukola bubi. Oli abuuza mama nti vanira ono asobola okumala bbanga ky'okubala myaka mingi kisinziira bw'omuzza mu ttaka buli kiseera buli nkuba lwetonya gezaako okulaba ng'oziika embowabo empya vanira ono asobole okubanga adda bupya buli lunaku adda buto buli lunaku aba muzza buto taggwawo takaddiwa. So pozi njagala okwebaza maama wange w'emukono omba mukyala Nakitende mukyala Musoke ali mu kirowooza naffe yatuyigiriza ekitegeeza amagezi osobola okugawa munno naffe maama mukulu era w'amaama twajja embowabo ezasinga ewasaamu Musoke ewanguli Saamu Musoke mu kirowooza emukono gye twajjanga ennakani zino okuzisimba ezisinga obuti vanira ono n'okuyiga vanira ono yatuyamba nnyo baleeta embowabo okuva emukono mu 23 nali mu P4 tugenze tuzaamu katono gwe tuguze naye embowabo weeza 23 ze tukozeera okusimba kitegeeza vanira kintu ekibeerawo ebbanga wabula vanira takuumika ate atundulikika ate asiiwa ate weegendereza ekiroowo kino okutonyako amasanda kuba singa eriiso liyinza n'okufa so byebyo naffe omukyala Musoke tukwebaza nnyo okutuwa amagezi ago nonatukotogera naye tulabye engeri okubaawo n'ekintu ebaka kye mutandikawo bwe mba nga muli baaluganda 10 nga musobola okukkaanya oba abatono bokkaanya nabo oba bagaanye gwe tandikayo ekintu mu kyalo simbayo embowabwa za vanira 5 simbayo bogoya simbayo gonja baako kyokola kiyambe ku kino ky'olimu mu kibuga tukendeeze ku kukolera renti tukendeeze kudda ku social media ky'ovola bannakugambye volongo tegenda kwongerera ddala okutambula okunoonya abantu abatusomesa okuyiga okukyusa mindset zaffe ate n'okuseka nga bwe tuseka so vanira ono maama gwa mutundudde ekimuli banyonyi ky'okutundula vanira bamutundula okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 12 wotundulira ekimu ate buli kimuli olina okukituukako kubanga buli lunaku okumala emyezi ng'esatu 2 n'ekitundu vanira abeera mu kumulisa kati naye nga ate buli kimuli ekyanjuluza akantu akalimba kayinza okubeerako ebimuli nga 15 naye olina kutundulako nga 10 ebirala n'obireka nebireka kuyoolana kati bw'otundulako naye buli lunaku olina okutuuka ku kimuli n'okitundula bw'otakitundula ng'ekyo kikoze eki nga kifudde. Omuvubuka bw'akwata ku ssente n'amanya nti emitwalo 5 tegiriiko amanja abaakirya ezisigalamu azikasukako wali mu ggubo ne zigenda n'abagenda ne zitasula mu nsawo. Omuvubuka n'omusanga yewa nti nze ewange nako wasiwali na kakoko katakula wange kyokka nga n'enkoko obukoko mulema okukola ki okulunda oba akabizi okateeka awaka n'aga nti bwe nakeeranga nalekateekerangawo emmere ne ŋŋenda nnima. Twogera ku baakibuga maama. Tekisoboka owulidde ab'ekyalo ate ab'ekibuga kucyakala kuba kikwewuunyisa nti abavubuka b'ekibuga baagala okucyakala sente zaafuna nazigandako omunaakani zaabwe ezo zibabeeramu kyokka n'anywa ate alina ne transport empakira ogamba ogenda okwekanga ng'omuvubuka akolerera ebyo byokka nga wakati alina kye yeezimbye ate omukyala bw'amwogerako olwo kacwano owulidde ate wali abavubuka okuzinga capati nnya ne soda n'omusanga n'alya ebintu binusu mutwalo omulambo olunaku n'obugamba gwe kiki kye wajjirira mu kibuga. Abavubuka bakeera ku mulimu nalya breakfast ya nnya transport yamuleese wa nnya agenda kudizayo 10 waasula wa mitwalo 2 ne waakolera apangisaawo kati amazima togenda gagga wala okulya sente zifisse genda baako kyotandika mu kyalo mulekeraawo obulamu ate kino kinkyogera gavumenti tegenda kuyisa kati nze ndi last born gavumenti tegenda kumpisanga maama bwampisa yamanya nti omwana wange tobyagala kano gavumenti tekumanyi akatono keekuwadde ne bakwatiriddwa ekisa ne bakolerayo ebyo nze mbeewuunya babakwatiriddwa ekisa babawadde ke babawadde ate temulabaawo temukalaba nze simanyi nze sikirabangako tubadde ku mirembe gy'ogwabakabaka olikuba yafa ndi mukulu nga mpezezza emyaka nga 15 kabaka Ssaabasajja naye sirabanga ku muntu gwe bakeera ku nkya ne bagamba nti bakukwatidde miliyoni yiyo genda okole ki genda okole wabula gwe oyina ate okukola n'oweerezaawa emmengo
sebo mukama waffe president ekireese ekizibu mu bavubuka ba wano abavubuka banyomi abavubuka babbi ntebaagala kukola emboozi eyitiridde batuula olinanyumiza essaawa 4 nga bali ku mboozi owulidde kati ebintu nga bino oyinza okubeeramu nga nze omukadde ali birimu bibeeramu abikuuma abikolamu kyokka ate abavubuka abalina amaanyi be bajja ne bakola ki ne babibba owulidde kaakati ne mpulira nga ebintu ebyo bireetera ekizibu ate ne bagamba nti abavubuka wano tebalina mirimu gye bakola naye omuvubuka bamala omuwa omulimu atandika kuwoza nafiiriddwa nalwadde nalwazizza nga byebyo bye balina okwekwasa ku mulimu n'abeerako essaawa ku lunaku olulamba ssaawa 12 nakola essaawa 6 oba 5 abavubuka kyekibaleetedde ekizibu beddeko omulimu agunoonya nga kalimu bw'amala ogufuna n'agufuula ekirimu beddeko vanira abadde agulwa bbeeyi ki vanira ali kubadde ku 25 naye okujjako kati jjo bwe yagootaanya olwa bino ebiriyo ebirwadde ebiri mu ggwanga mu nsi naye ng'abadde ku 25 ekyobubbi ekyo ababbi bo bangi kukuumisa mmundu era watali mmundu tofunako mundu yekuuma vanira wabula nebaza nnyo ne bakama baffe abatutwala e Masaka Mr. Musisi Munyendo abakulira ebya vanira tweyanza kubanga batusasula bulungi bwe tuba tututte ekirime kyaffe balangira ntutwala ekirime batusasula bulungi ekirime kyaffe waliwo abavubuka abagamba mubabina vanira tebalina katale bayinza kukola batyo mutunda akatale kasita omanya agenti bwamutuusiza vanira kati mu Masaka tulina Munyendo ewa Mr. Musisi nga ku katale waggulu ku stage yerambu Mr. Musisi wali nembo wawo wajeziri nebirowa bobo byagala byonna byoyagala olibwa abayagadde okulima vanira buli kibawa bawa kya sente mmeka bakitunda ewa Musisi Munyendo kiri ku 15 buli kimu ate ekirowa ebyo babitunda 2,215 kwegamba bobe owosangira ate byo bingi ne mbitundu gye tubeera abantu babirina osobola bifuna mu ngeriyo avubuka nga beesibye nnyo ku byobufuzi abavubuka era kubula tebalina tebaagala kukola baagala sente zino ezakaggwerawo kati oli bw'abawaayo 15 nga bagenda basiba bwe bawoggana mu tiya gaasi bagamba vanira yagwe bbeeyi tali ku biki nze simanyi tutunda kiro y'emmwanyi tugitunda emitwalo 10 kiro y'emmwanyi emu tewali yali yagitunze emitwalo 10 tewali yali atunze endebere ya bijanjalo mitwalo 5 era ziba ku siringi mitwalo 4 mitwalo 3 owulidde naye vanira kyekirime kyasinze mu ggwanga wano okuba n'ebbeeyi etegeerekeka ku mutindo abamu bbanga bita ne bagaba gavumenti ye mukozi oboogerako ki bamubba nze simanyi ddala wa gye bamutwala kubanga vanira amala emyezi 9 kati okuva lwe tumugjeeko engalo paka ate mwezi gwa 7 tulyoke tumukungule naye abamutwala nga muto simanyi gye bamutwala naye nga bamutandika okumubbira ku myezi 2-3 ne batandika okumunoga nze ebyobufuzi nibitwala nga abasajja bwe mubuzaabuza abakazi omusajja ajja n'akugwako n'akulimbalimba n'akutegeeza bwajja kulimba ennyonyi n'akutegeeza nga bajja okuzimbira kayina era singa onzaalidde naye olumala okufuna obutono olumugamba nga n'essimu ajjako n'ebyobufuzi bwe bikola ki bwano bangi nnyo batuwadde obululu naye mukino abirajula okunoonyaayo maama nsaba kalulu naye bwamumala okkamuwa endabirwamu teziddayo okukola ki kukka abayitako nga tabakoze buli mufuzi yenna ajja bwafaanana babuzaabuza bubuzaabuza yate waliwo n'omufuzi yali aganze nga Amini yevuganga ne kasipooti ate nga munene bwati ng'enjovu neevuga kasipooti mu Kampala ng'ensi emulaba mulidde naye lwabino binala abantu kumukyankalanya gamba omuntu obbye ossa omuntu ne bakuleeta mu Kabasa ne bakuba amasasi kati abo bannyini bantu abo be baleetanga ebizibu ne bawoga nti mubi awulidde kaakati awo ekikulu kiri kimu ewakoddayo naki time tells obudde bujja tubuulira obudde bunatuula bunaweza emyaka 4 mu kyalo abasinga obungi batundayo ne bagula boda ate boda ezisinga baziba kubiddeko butayimbwa kaakati embeera alina abakyala bana ku boda ejo mu Kampala kyokka kati boda bagitwala bamukubya akatayimbwa kyokka alina abaana 6 oba 7 kyokka ewaka yaleka atunzeeyo ate ne maama we yenkana nange emyaka zigenda mu 7 nkyasobola okukolera abazzukulu
kakati awo embeera bakoze batya okudda mu byalo weeretedde ate kakati okukola ssente singa omuntu oba n'akatunduko komawe ewaka bw'oba okoze kasenteko katereke osobole okugulayo akantu mu kyalo ekibuga bwe kyatuse kikoze eki kiganye osobola okugulayo akantu mu kyalo osobole okuddayo oteekeko akayumba akatono ennyo osobole okutandikira okwo n'abantu bo bojje mu kibuga naye ng'ekibuga kyo kyaganye oba temunnakitegeera kyo kyaganye mudde mu kyalo eyatundayo noonya awalala woogula people power our power noonya awalala woogula